unless tuyimirira ku mazima ne tulwanisa obuli bw'enguzi tetulina kye tugenda kukola mu ggwanga lino. Bwebanga gavumenti yaffe mu butuufu yajja kulwanisa nguzi nakwono na ssente za muyiwa musolo, buli mukulembeze asaana okukubibwamu ttooki. Junior bwenvaayo ne ŋŋamba nti omuntu oyo muli wanguzi nga ne evidence nziyina, lwaki ate muba munkugira? Lwaki muba munzibiikiriza? Ekifudde mu ggwanga lino abakulembeze tebaagala boogerako, baagala bawaana. Abakulembeze mu Uganda baagala nnyo bawaana, baagala basasula abantu badde ku maleediyo bamugamba owange okoze nnyo naye nga actually talina byakoze. So abakulembeze ku buli mutendera, oba oli speaker wa parliament, oba oli deputy speaker, oba oli minister, oba oli vice president, we must give accountability to Ugandans. Bana Uganda tetubayamba buyambi, be balonda gavumenti eno, be batuteekamu obwesige tubakolere. So woowulira omuntu nga bakwogerako nti engeri gy'okwatamu ensonga si nnungi, abantu temugoba bagobe. Otherwise we tunaagoba buli omu ayogera ku buli bw'embuzi, buli omu ayogera ku bitatambula bulungi, gavumenti ejja sigazaani. Gavumenti bantu. So there must be transparency. Bwe kituuka ku ssente z'omuyiwa omusolo okuziweera accountability. People deserve a right to know. Ko banyini gavumenti eno be bannayuganda. If Ugandans have a lot of questions on how the institution of parliament is being managed, I think chitukakatako fenna okuvaayo tubawe answers. Nye speaker yagamba mbuye tajja gendera ku social media, mbu social media ebyo bya ngambo. Wano yagoba Honorable Namuganza, speaker yennyini yagoba Honorable Namuganza ng'asinzidde ku social media. Speaker mwennyini yatwaza zaake mu kakiiko k'ebyempisa ng'asinzidde ku social media. Kakati ate kiba kya bulyaza amaanya, ate speaker gwe wennyini okuvaayo n'ogamba mbu gwe tojja kuddamu bibuuzo byaffe kubanga mbwe social media bya lugambo. Ng'ate wagoba minister Mulamba ng'osinzira ku social media zaake wano abadde mu kakiiko akakwatisa empisa ku bye yayogera ku social media. Kakali ate parliament ate mutugamba mutya nti ebya social media mbu tebiriimu makulu, ng'ate nammwe kwe mugobera abantu. So n'olwekyo ndooza obukulembeze bwa parliament kiraaka wa parliament muveeyo mubuulire abannayuganda. Ebibuuzo byo bingi, sente zino zetuwulira ze mwegabanya muzigabira kuki, zo musinziira kuki, so that the public can know. Yes, amateeka gayinza okuba gabakkiriza ne kiki ekiri emabega. We want to know the motive of okwegabanya sente zino. Akawunti zino zetuwulira abakulu abamu mu parliament ze muyitako okwegabanya sente kituufu gye ziri. Public eyina ebibuuzo. So nzogoba RCC Anderson Bulola ndowooza siri eddagala ko aba Bulola tuli bangi. Endowooza ya Anderson Bulola gye yabadde ayogera nti parliament yeetaaga okuvaayo etunnyonnyole sente zino zetuwulira. So you see, twagala answers okusinga okwekwasa kadaaga. Mu kifo ky'okuwa accountability za sente muli mu kadaaga yatulwanisa. Mama kadaaga si tannabalwanisaako. Kati ne RCC Bulola era mama kadaaga yamusindise, nange mama kadaaga yansindise. Abantu bangi nnyo beetaaga answers
kubutya parliament bwekwata sente kabye ebibuuzo bingi wano twawulira nti speaker simanyi akozesa billion 2 byali mu mawulire mbu 2 billion shillings mboba padde so abantu bano sente bazikozesa batya eggwanga terina malwaliro ebyenfuna bitagala amasomero gali bubi nga informal sector olwalero otuuka mu butale nga abasuubuzi babajjako sente mu butale so embeera y'ebyenfuna abantu baffe abannayuganda gye bawangaliramu si nnungi naye bwe tulaba mu mawulire nga palamenti mwegabire sente nga abakazi bafa bazaala leero ku ssawa ya leero tulina abakazi ab'embuto abafiira mu malwaliro kwebikozesebwa bitono abasawo beekalakaase sente tubawa ntono nalaba bano abaana bayintaani abasomesa si bamativu kyova olaba ne quality of education yekendedde nalaba luli LC5 ow'enakaseke yatuuza abasomesa ebigezo oba yali LC5 enakaseke awo yatuuza abasomesa ba district ebigezo nabagamba mwenna mugenda tula PLE nga bye basomesa tabitegeera nebo mubasasula mutya abasomesa basula batya sako yaabwe weeri babasomesa abaana baabwe bo basoma ebyo byonna bibuuzo abapoliisi basula batya nsiba ndaba abapoliisi beekubira enduulu mbu basula bubi kati gw'omuntu omuwootya emmundu nga n'okusula obusuzi asula bubi nogamba emmundu ziyitiridde mu bantu abantu bayitiridde okutta abantu kubanga abapoliisi basula bubi they are frustrated they are stressed kusowe ya leero osanga owa poliisi ayimiridde musana wa traffic talina namazzi gaanwa ng'oyo lwaki taleka atalina pamiti ku luguudo amuweeyo omutwalo enkoberero za accident ezitakoma ekireesa accident mu Uganda lwakuba enguzi ku makubo n'abapoliisi baffe basula bubi emisaala mitono kakati ebyo byonna bwe tubigatta aye ne tulira mmwe mu palamenti y'eggwanga erina okukola oversight kuba palamenti erina emirimu ena budgeting okutematema okubudgetingira sente z'omuwi w'omusolo appropriation okutematema sente z'eggwanga legislation okuyisa amateeka ne oversight okuteekawo obukiiko okunoonyereza butya sente z'eggwanga bwe zikola kati munaanoonyereza mutya mu bukiiko ng'ate mmwe mwennyini mwewa sente you are giving yourselves money then how can you do your work as oversight so kitukwasa ennaku okulaba nti emirimu bwegityo bwe gitambula mu palamenti ate era tulina ebibuuzo bingi ne ansa ntono so speaker Anita Among kyandibadde kirungi nnyo novaayo nonnyonnyola eggwanga ku bino byonna ebigenda maaso okuvira ddala kuseeteza Honorable Mpuuga $5,000,000 ne bakamishona abaafuna ebinaabina public eyagala okumanya mwazibawa kuki kubanga wogamba nti Honorable Mpuuga mumuwadde service reward opposition bamwebazaaki ku opposing government Besigye ye mwazimuwa bwe kibanga a service reward nti muziteekewo nga buli opposing government bamuwe $5,000 tumanye nti Besigye azifunye Bob Wine azifunye Mugisha Muntu azifunye Bafutu Soja bazifunye nete muyinza kuwa Mpuuga yekka kati Mpuuga mwamusiima kubavuganya that's what people want to know zo mwazimuwera muteeka ki
kamateeka ga parliament gakolebwa ku fulo ya parliament. So there's a lot of questions Uganda ze beetaaga okumanya. So speaker, va mu kugamba nti Honorable Kadaga yakulwanisa. Honorable Kadaga talina budde. Honorable Kadaga yali speaker emyaka 2, yakola ligase y'amaanyi, bwe yabeererangawo parliament si bwefaanana kati. Look at even the quality of debate. Daba engeri gye mu debatingamu compared to when Kadaga was there. It's completely different. Ekitibwa kya parliament kigenda. This is a fact. Honorable Kadaga bwe yabeereranga mu parliament nga n'abo obutale babaleeta. Ya popularizing parliament to the extent parliament yali yerwanirira abo obutale. Nga parliament as yatuka ekiseera nga n'amanyi executive parliament egatutte because it was popular. Kadaga yali afudde parliament okubeera popular into the people. Era nga buli omu abanobye mu bufumbo abe bagobye mu butale bonna baddukiranga wa speaker. Mama Kadaga. Mukitegeera ekintu ekyo. So I think the Honorable Speaker Anita Amongi ave mu byokuzanya blame games okunenya bakulembeze banne. Yo speech gye yawa yali ya kisiru. Era nze singa nali advisor wo speaker nali sinza kukkiriza kwa speech eyo. Kutandika kujolonga bakulembeze banno bwotyo. Nogamba uyinza okuyimira noga first deputy prime minister Mama Kadaga bwakulwanisa. How? Mbusimanya eri abakyala basatu abamanyi mwe bali ababiri nga tewaboogera abakulwanisa. Ate Mama Anita Amongi kankubulire. Sigwa soso kuba speaker wa parliament ate sigwa sembi. Iyo parliament sekandi yaliwo nga speaker. Ye nga teyagamba nti bamulwanisa. Kakati kitegeeza nti by the way just wetaga bwetazi kwetereza ng'omuntu. Nomanya nti mu nsi muno buli wobeera mu kifo ky'ebyobufuzi wabeerawo abakwagala n'abatakwagala. That's a fact. Ekyo speaker olina okukitegeera nti buli wamu buli kifo ky'obeeramu there are people who love you and those who hate you. But kiri eri gwaze leader Bobi Wine ye bamwagala. Wano waliwo omuntu asinza ovumanga Bobi Wine. Wano ffe tuvumye principle Bobi Wine. Wali oliddeko Bobi Wine nga alekulira. Wali owuliddeko nti principle yalekulidde. Mbukubanga mbu tetumwagala. So nze ndowooza parliament just mwenyina just buli omu kutegeera nti we are to serving a president yomu ne government yemu. We are working for one president and one country. People just need answers. Leero we mugoba Anderson Bulola kati abalala mugenda tukolera ki? Kuba nze nange ninga Bulola. Nze junior okulizayininga kyangu nnyo. Nze sikyusa byenjogedde. Nze nyimirira ku mazima. Era omwana wange nyenda mutuma Anderson Bulola. Nze mbadde sirabangako mukulembeze mu Uganda alizayininga ku byakkiririzaamu.